tandikira wano embeera nga bwesodde okuba ate ng'etambula olunaku olwejjo nakutegeezaako nti Dawudi Lutalo yabadde ne press conference eno yabadde Hotel Africana wiiki ewedde yabadde ne yaliko ne bannamoyo n'ababuulira enteekateeka kati eno yenteekateeka eyasembyeyo Dawudi Lutalo okutubulira yonna gyagenda okuba ate ng'atalaaga endongo agikubidde ddala abadde amaze akabanga olw'ensonga nti covid yali yabayitamu ng'ate n'ebivvulu Dawudi Lutalo twali tumumanyidde kuba ate ng'ategeka buli January naye olw'abategesi nti ennyonta yali nnene nnyo omukulu Dawudi Lutalo ne bakkiriziganya n'omukulu Yasin K Events basobole okuba ate nga bateekawo enteekateeka mu Gwomwenda nga 23 era enteekateeka eno ebulayo akadde katono nnyo omukulu Dawudi Lutalo asobole okuba ate nga abakubira endongo Dawudi Lutalo byonna asobodde okuba ate nga abikoze mu nteekateeka eno press conference nga bwe yagambye endongo egenda kubeera ya mulembe nnyo Lutalo atandika bw'ati ennyo mwebalire ddala buli ateeka ettaffaali ku music wa Dawudi Lutalo nze nyinza obutasobola kukusasula mu budde naye Katonda akunsasulire nnyo kuba mukoze kinene nnyo okufuula Dawudi Lutalo kyali Mukama abankuumira abanjagalire nnyo management Dawudi Lutalo team Dawudi Lutalo bannange simanyi ngeri gyakubeebaza mba thank you so much yendongo ngenda gibasuna mulo kubanga ennyimba zo nzirina empya n'enkadde kati kagenda kuba kasavu kanyama kuwuliriza kudigida kuyiga totya kujja na mwana wo kubanga eno family show osobola okujja n'omwana show yokunama ennyo tugenda gikola lulala eno tegenda kubeera mu kyesitaza kyonna we banagisaba esitaza tujja kufuna era abayimbi abatuufu mu ekyo ye Dawudi Lutalo tukkirize omukulu ono ayinza okuba ate endongo agikubidde ddala tumugatteko n'erinnya legend abasajja bakubye endongo Bobi Wine Bebe Cool Chameleone abayimbi abaddawo Dawudi Lutalo Radiant Weasel Eddie Kenzo mu nsonga ezo omukulu Dawudi Lutalo endongo agikubye bwe kuba kuyimba bulungi kuba kusengeka bigambo omukulu Dawudi Lutalo abikubye mu nteekateeka eno abakakasa nti enteekateeka yonna egenda kubeera massive nnyo era ng'agamba nti ekivulu kino kigenda kuba kyanjawulo nnyo ku bivulu bye mbadde mulabako nti oyinza okugamba n'okajjala nti otudde ewuwo ogenda kugiraba ku TV nedda ekivulu kya Dawudi Lutalo tewagenda ku streaminga live mbw ate ogenda nti olina YouTube yo abawagizi ba Dawudi Lutalo bokka be bagenda okunyumirwa endongo ye kati gweolina kukwata bukwasi ogambe nti oli Masaka oli Luweero mu nteekateeka eyo kwata kifo kyo naye ku Africana enteekateeka tewali ku streaminga wulira enteekateeka eno tegenda kubeera live TV yonna oba ku mukutu gonna kubanga kino tukikolera ku bafani abasasudde okujja mu show nga tubawa our best tetwagala muntu yenna kutekenga advantage gagamba nti nja kulabira waka still mba mulabye n'engoye mba nzirabye na buli kimu mba nzirabye n'ennyimba nzirina ku flash nja kuba nteekamu wane eno bwe ndaba ekifaananyi n'ekitaaba eddoboozi no tugenda streaminga live show egenda kubeera live akaba nageza kukwata production kukwata tachitabera live akikwata twagala mu streaminga live kwata tulina problem okitegedde yenteekateeka eyo ayeetaaga abawagizi ba Dawudi Lutalo sigamba nti ate ogenda mukolamu ssente ekivulu kinaggwera ng'oteekayo byowasobodde okuba ate ng'okwata Dawudi Lutalo ayongerako nti abanagula tiketi zatandise dda naddala eza VIP Hotel Africana Papa's Sport wa mukulu wange Misa Semakula Paka Last Machindye Hardware World Ntinda wefunire tiketi yo but probably tugenda kusooka kuteekayo oba kino kitufu okwogera tugenda kusooka kuteekayo VIP y'etaano ne table kubanga tulowooza nti abalala eri abantu omanyi nze ninga nze nagamba mukulu wange Yasin nti nze we nalinga nsasula endongo nga njagala tiketi ngimanyi ku mulyango kati tulekawo eyo era room ey'okubanga eri abalina endowooza ng'eyange nga bafuna tiketi zaabwe ku mulyango so naye mpozi kye tulina okuttaanyaamu nti tiketi gigule bambi mu bifo bino byokka bye twogedde akusanga ebbali n'agamba nina no tiketi ya Lutalo abakulimba bajja kuguza ekicupuli otuuke eno nga code kubanga ya code oteekamu tiketi yo neekuggulira okitegedde enteekateeka bwegenda okubeera omukulu Yasin K naye yabaddewo mu nteekateeka eno yakakasizza nti abantu badde bemulugunya ku kifo kya Africana bategeeza akadde kano Africana etuuza abantu 300 mu nteekateeka eno abadde bonya Africana eri mwako magendayo mu covid njala kubasaba ekisookera ddala tetuzikiza
embaga yaffe ya wiiki ejja olunaku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 23 wano wennyini we tuli ku hoteli Africana. Njalo bategeeza nti nga bwe musanze enteekateeka y'olwaleero ya Africana buli lunaku kati ekeera mu kuteekateeka etya bw'enaakyaza abagenyi baffe abagenyi ba David Lutalo okulaba nga bajja mu kifo bwe bagamba nti hoteli Africana ntono njala bakakasa mwenna abaana babatuuse gye tugenda okukolera ekifo buli lunaku balina kye bongera bakigaziya buli olukya n'olwekitawa muntu atya kujja ku Africana ng'alowooza nti ekifo kitono. Ekifo kisobola olwaliro okwakomodatinga abantu 3,000 so temutya kujja olw'okubanga babadde babagamba ekyo ekifo kyagaziyiziddwa ekifo kirungi nnyo bali mu kiweewe. Okitegedde ye mukulu oyo ategeeza nti ebifo gye bagenda okuba ate nga batalaaga Hotel Africana nga 23 omwezi guno 24 25 enteekateeka wulira. Njala kubajjukiza nti tetugenda kukoma ku Africana ennaku z'omwezi 23 bwe tumayiza Africana 24 tuli mukono Colline Hotel. Ennaku z'omwezi 25 ekigambo kyenkozesa kati kya muyimbi nti kigenda kubeera kijjobi mu Masaka ku olwo Maria Flo. Bwe tunaavaawo tuyina show ye Kayunga, tuyina show e Mubende, tuyina show e Kyotera, Luwero, Kawanda Darenazi, tuyina Emitiana, tujja feze kusooka kugigalirawo Mbalala. Ku Independence ng'ennaku z'omwezi 9 ekifo bakiyita Danube Engura Garden. So olugendo olwo nga lwe lusooka naye njalo bategeeza nti nga bwe tuzze tubagamba si bya kiwaani nti sponsor waffe wa Uvrage epikipiki ze yatuwa olunaku lwonna mugenda kuziraba bwe tutandika drives mu bifo byonna gye tugenda okukolera mugenda kuba mulaba pikipiki ezo ku mmotoka za drive. Omukulu era ategeezezza nti enteekateeka eno piki bagenda zigaba nga mu nteekateeka Kabisi kandagala concert yonna gyegenda okuyita piki ezo za ddala ate nabategeezezza nti tewali wa Luweero kuwangula piki Masaka. Tuyina okuva ku siteegi e Luweero nga tukakasiza nti awangudde piki eyo munnaluweero Mama Naaka bamumanyi wali w'otuuka e Masaka nti senga Sebbanga wabanga munnamasaka ddala nga yawangudde piki so buli kitundu bijja kubeera bwe kityo. Njala kwebaza bannaffe aba Uvrage enteekateeka yeeyo bwegenda okubatenga etambula bannaffe aba Africana nabo bategeeza nti enteekateeka yonna balinze gwe omuwagizi agenda okuba ate ng'ajja ku David Lutalo. Fenga aba Hotel Africana nze amanya gange nze Rashid Kasesa Lubega nze nkulira bendo lino erya Hotel Africana mu kutunda tickets zino nga omwami Yasini bwazibalaze tuteeseteese ekifo kino era nga tukyayongera n'okiteekateeka paka ennaku z'omwezi nga 23 tukisuubira okwakomodatinga abantu paka ku mitwalo nga 10 kubanga kapasite tugirina oba ntegeka bulungi so mu mbeera eyo tweteeseteese pozi n'ekyokubiri kyenjagala okwogerako wano nti abantu abasuubira okukola effujjo tubeetegekedde bulungi abasuubira okusika tubeetegekedde bulungi security egenda kubeera gulugulu abantu bagenda kubivulwa eyo ne babasikako obusimu Lutalo bw'emmotoka ne babubba this time round yabadde alina okukola ekirala yabadde akikoze meaning 23 agenda kubeera late so tiruredde okuba nti abantu baffe bonna bava wano mu mbeera ennungi nga temulina binuubule nga temulina damage okutala ku motoka nga tebabubbyeko emmotoka nga ziri safe yenteekateeka bwegenda okubeera era nga bategeezezza jangu owagire omukulu gwe bayita kulamane ono nno munywanyi wa David Lutalo ng'ali mu kibiina kye agamba nti enteekateeka egenda kuba bweti nayo mwami Kulamani Kawoya era omwami oyo yakulira rehearsals na buli kimu era ye wali bwagamba nti tokola bwoti nanga otetawana kumpita yekabejja yabikwasaganya era nkukakasa nti buli kimu kigenda mu maaso bulungi sijja kusunako kubuulira kitya naye gwe kyobomanya rehearsals zigenda mu maaso mpaka ku ssaawa eri tuli bakozi twagala kukola mu ngeri ennungi. Ekirala abannayuganda kyembasaba muwagidde bulungi ebivulu by'abannayuganda ffe tuwulira bulungi nnyo ng'omunnayuganda afunye abantu bangi tuwulira bulungi nnyo byansuso era tukakasa nti tugenda kujja ne vibe eyo ate Africana yo ndowooza oba munaagikola mutya ne tubakunga yonna gye muli mu bungi ate keerako ffe teri kitugana kusumulula ndongo ku mukaaga ennyimba tuzirina nyingi n'engoye tuzirina ogw'emisana badde bagamba kiro mukaaga ogw'emisana tusobola osumulula endongo ne tugikuba eyo feesi n'egenda ne tukuba n'ab'ekiro okitegedde
enteekateeka bwegenda okubeera. David Lutalo ng'avudde ku Africana ku lunaku olwa Sunday agenda kubeera mu kibuga Masaka ku Maria Flow agenda okubeera. Awerekeddwako abayimbi bangi nnyo ab'akadongo kamu aba bandi bayimbi bangi nnyo abagenda okuba ate nga muwerekedde okuyingira mutwalo gumu gokka Maria Flow e Masaka bwegenda okuba ate nga etambula.